Kadi wafesa abasumba Sebo Cathedral Administrator wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bonna nga mwe muli ne mukwano gw'abangi Father Kibi Sebo Mulangira David Kintu abagole baffe abalungi bazadde baffe ku saidi zonna bakristu bannaffe mikwano gyaffe basebo ne bannyabo omukama mulungi ekiseera kyonna kyakitiibwa nnyo abooluganda okubanga tukuŋŋaanye mu nnyumba y'omukama olunaku si lwa sande naye ngaolunaku lwakutaano era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera ku lwa famire yaffe famire y'omugenzi JW Sentamu n'abamuzaala ne beyazaala beyavaamu n'abamuvaamu tuli basanyufu nnyo tuli basiimu nnyo eri omukama katonda okututuusa ku lino ekkula ffe tuli baganda era tuli bakatuliki si lwakubanga nti amadini amalala oba amawanga amalala tetugatwala nga kikulu naye kino nkyogedde kuba tukyenyumirizaamu ate tuli mukijaguza olunaku olwaleero jjajjaffe Yosefu Walakira yagattibwa mwene Eklezia mu myaka ya 5 kitaffe Jackson Wellington Sentamu naye yagattibwa mwene Eklezia mu myaka gye ndowooza jjajja bamugatta mu gyana taata bamugatta mu gyankaaga nange kennyini nagattibwa mwene Eklezia kyakitiibwa nnyo nti ne muganda wange mukwano gwange Nyanzi naye agattiddwa wano era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa wano ekyo nno tukyebaliza omukama kubanga twagadde nnyo era tufube nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'Eklezia ku lwa famire ku lwa bajjajja taata n'abaana baffe twagala okusiima mukulu waffe Nyanzi weebale kutuweesa kitiibwa weebale kwagala Eklezia omukama akuwadde byonna omuntu byayinza okwagala mu nsi akuwadde obugagga akuwadde ezzadde wandibadde okuwabula nti n'ogamba kati ate nkyayagala ki naye okutwala obudde ne weewaayo n'ojja maaso ga Katonda n'otukuza obufumbo ekyo no kyakitiibwa ate fe abakatuliki tebibeera simple nnyo ng'ebyabalala kuba ffe tulina gye wandiise bufumbo college kubanga omala na kusoma n'oyigirizibwa mu Tuesday class fena mwe tuyita so okuba omwetowaze n'oyitamu eyo process eyo yonna otuweesiza nnyo ekitiibwa oweesiza nnyo Eklezia ekitiibwa naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe kuba abaana tebakola kyobagambe wabula bakola kye balabye tulina essuubi titujja kuba ne confidence okubiriza abaana baffe okutambulira mu nnono y'Eklezia ne mu kitiibwa ky'ensi okuwasaŋŋana mu kitiibwa ne mu butongole sebo weebale nnyo weebalire ddala ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate pati y'amaanyi olw'eggulo naye tuli maaso ga Katonda nzikiriza ku lwa bannange bonna ku lw'enju ya Sentamu ku lwa famire ya maama Nalunkuuma ebukojja ab'endiga bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo
okwagaliza emikisa, okwagaliza okuganja mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi. Osinkane okwagala, osinkane omukwano, osinkane ekisa. Tukusabira okufuna okuganja mu maaso g'abantu naddala mu maaso g'abalonzi. Kwagaliza emikwano emirungi, emikwano egikwesa ekitiibwa, emikwano egikwabula. Tukwenyumirizaamu nnyo muganda wange, tukwagala nnyo, tukwagaliza buli kirungi ekiri mu nsi, naye okusingira ddala tukwagaliza essanyu. Majo tukwaniriza nate, twagadde nnyo, otukuumye nnyo, naye ate katandika butandisi. Tusaba Omukama abawe okwagalana okulungi, abawe essanyu, abawe okusaaga, abawe omuzannyo, abawe olwali, n'okusingira ddala tubagaliza abalongo. Omukama abeere okugendera ddala ewaka wetuva oba okugendera mu Honorable Robert Kyagulanyi, President wa NOP. Ebiragano mwabikubira wano, ojja kujja wegere ku bafamilies. Kadde waffe Ssaabasumba Ssebo Cathedral Administrator wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bonna bamwe muli ne mukwano gw'abangi Father Kibi, Ssebo Mulangira David Kintu, abagole baffe abalungi, bazadde baffe ku saidi zonna, bakristu bannaffe, mikwano gyaffe, bassebo ne bannyabo, Omukama mulungi era ekiseera kyonna. Kyakitiibwa nnyo abooluganda okuba nga tukuŋŋaanye mu nnyumba y'Omukama ng'olunaku si lwa Sande naye ng'olunaku Lwakutaano, era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera ku lwa famire yaffe, famire y'omugenzi JW Sentamu n'abaamuzaala ne be yazaala, be yavaamu n'abaamuvaamu. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo eri Omukama Katonda okututuusa ku lino ekkula. Ffe tuli Baganda era tuli Bakatuliki, si lwakubanga nti amadiini amalala oba amawanga amalala tetugatwalanga kikulu, naye kino nkyogedde kuba tukyenyumirizaamu ate tuli mu kijaguza olunaku olwaleero. Jjajjaffe Yosefu Walakira yagattibwa mwene Eklezia mu myaka ya 5. Kitaffe Jackson Wellington Sentamu naye yagattibwa mwene Eklezia mu myaka
ndowooza jjajja bamugatta mu gyana, taata bamugatta mu gyankaaga, nange kennyini nagatibwa mwene ekereziya. Kyakitiibwa nnyo nti ne muganda wange mukwano gwange Nyanzi naye agattiddwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa wano. Ekyo nno tukyebaliza Omukama kubanga twagadde nnyo era tufube nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'ekereziya. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala okusiima mukulu waffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala ekereziya. Omukama akuwadde byonna omuntu byayinza okwagala mu nsi. Akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde okuwabula nti n'ogamba kati ate nkyayagala ki, naye okutwala obudde ne weewaayo n'ojja mu maaso ga Katonda n'otukuza obufumbo, ekyo no kyakitiibwa. Ate ffe Abakatoliki tebibeera simple nnyo ng'ebyabalala, kuba ffe tulina gye wandiise Bufumbo College, kubanga omala na kusoma n'oyigirizibwa mu Tuesday class fena mwe tuyita. So okuba omwetowaze n'oyitamu eyo process eyo yonna, otuweesiza nnyo ekitiibwa, oweesiza nnyo ekereziya ekitiibwa. Naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe, kuba abaana tebakola kyobagambe wabula bakola kye balabye. Tulina essuubi titujja kuba ne confidence okubiriza abaana baffe okutambulira mu nnono y'ekereziya ne mu kitiibwa ky'ensi, okuwasaŋŋana mu kitiibwa ne mu butongole. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate pati y'amaanyi olw'eggulo, naye bwe tuli maaso ga Katonda nzikiriza ku lwa bannange bonna, ku lw'enju ya Ssentamu, ku lwa famire ya maama Nalunkuuma, ebukojja ab'endiga. Kiri naye bakabona bonna abatukulembedde mu kitambiro ky'emmisa kino nga tuli ku mukolo ogw'okutongoza obufumbo bwa munnaffe omukulu Robert Kyagulanyi, munnaffe Ssentamu Nyanzi, Katikkiro eyawummula Abataka Kasujja ne Nteesaasira, abantu ba Katonda mwenna abali wano balamusizza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe kawungeezi kano nga tusanyukirako munnaffe okutuuka okkula lino mu bulamu bwe. Ssebo Ssaabasumba nze okusooka okuwulira erinnya Nyanzi
naliwulira mu luyimba lwa mutowe alina oluyimba lwe yayimba lwa Mr. Money kati mu luyimba olwo ng'ayogera ku muntu azaaliddwa nga si mugagga nnyo naye neyeekolera n'aba kati nti asobola okuzimba so mu luyimba olwo yagamba nti olaba n'ennyanzi mu centro azimba kati awo nange bwe nava okutandika okulondoola n'okunoonyereza ani nnyanzi ono gwe boogerako naye oluvannyuma twasinkana era ne juzi twali naye ku misinde gya kabaka era n'atumira nnyo Ssaabasajja obubaka nabutuusa so njagala Ssaabasumba okweyanza naawe okubeerawo omukolo guno n'okkiriza okugatta bannaffe bano kyongeddeko akazito ate ne kibongerako n'emikisa kubasabidde era nkakasa essaawa zo Katonda aziwulidde kulisa omukulu Nyanzi naye okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu n'ofuna esaakalamentu erya matrimonial ekyo ndowooza kikulu nnyo Ssaabasumba kubanga waliyo okubeera n'obufumbo bwakakubya eddirisa waliyo okubeera obufumbo nga bwekiyita mu luggya naye obufumbo obutukuvu bujja n'emikisa gya Katonda era nkakasa guno gwe mukolo ogusinga mu mbaga weewaawo waliyo reception naye ate guno mwe muva emikisa gya Katonda nange njagala kwegatta ku mutowo siba okwagaliza obufumbo obulungi kwagaliza ezzadde eddene Katonda abawe abaana ate nabo be munaayigiriza okutambulira mu kisinde kya Ekereziya n'obuwangwa bwaffe mubayigirize ennono zaffe ate nabo babeere bantu ab'ensa abajja okubaako ettofaali ebagatta ku nsi yaffe eno kkiriza obagaana famire ya Sentamu erina kyegasse erina ettofaali lyegasse ku nsi yaffe eno baana muli kubangi mikwano gyange okuweereza mu ngeri emu oba endala okubuuza ku muto waffe Baabe naye kyayiseemu naye nkakasa mukulu teyandiweereza bulungi singa teyalina muntu nga Baabe era ndowooza watuuse ayinza okuwandiika ekitabo ku biki byoyitamu ng'ofumbiddwa omwami ali mu buweereza nziramu okukulisa okutuuka ku kkula lino ate ne nsuubira era nga nkakasa nti engeri gy'ofunye obufumbo buno bujja kwongera amaanyi mu buweereza bwo n'emirimu gy'okola olina tulaba tuwulira okusomoza kungi kw'oyitamu tulabye ebirungi ebizibu by'oyiseemu n'obuwanguzi bw'otuuseeko kale tusaba nti ebyo byonna by'otuuseeko gubeeyo omusingi ate ogukuwa amaanyi okwongera okulwana n'okutuuka ku buwanguzi entegeka zonna z'olina olw'obulungi bwa Uganda ne Buganda tusaba Katonda azikuwa emikisa azituuke era oziremereko nnyo tukimanyi bulungi nti osobola okutuuka ku buwanguzi ng'olemedde ku nsonga ate Katonda teyeerabira oyo yenna omuntu alwanira amazima n'obwenkanya era abira kusabira tukusabira Katonda akuwe obuvumu akuwa obwesigwa n'amaanyi mu bukulembezeewo bw'olimu era ne bw'osuubira okugenda mu maaso
ne by'osuubira okufuna mu maaso. Abantu abasinze okunafuya ensi yaffe be bantu abatalina mugongo n'amazima, ababuzaabuza ebyafaayo by'ensi yaffe. Naye tukusabira Katonda akuwa enneema kuba nti abantu ba Katonda bonna baweereza obulungi mu bwesimbu, mu mazima, ate butasosola mu ddiini oba mu buwangwa. Tukyalina omulimu ogw'okuzimba obumu mu bantu baffe, mu bavubuka, babe nga basobola okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka. Tulinamu essuubi nti osemberera abavubuka bangi era ojja tukwasizaako omulimu ogwo. Nsaba Katonda ensi yaffe agiwe enneema ey'obumu, ey'okwagalana, ey'okusonyiwagana, tubeere nga ate mwe tujja amaanyi ng'ensi agatutwala mu maaso. Tusaba Katonda ensi yaffe agiwe eddembe n'essanyu, naffe tubalirwe mu lulwo lw'ensi ezikulaakulanye. Eddiini etugamba nti kadde waffe Ssaabasumba awamu ne bafaana bonna abakwegasseeko ku mbaga eno ey'ekyasa, kadde waffe Omulangira David Kintu Wasajja, Katikkiro eyawummula mutabani wange w'ekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere, Ssebo Pulezidenti wa Nuupu Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala, bajjajjaffe abataka ab'obusolya, bammemba ba paalamenti abali wano, ne bassentebe aba disitulikiti, bannabyabufuzi bonna, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ne mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, bassebo ne bannyabo, munzikirize nsooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Oluganda, era nga Katikkiro bwe yategeeza Oluganda ennaku z'omwezi 6 omwezi guno, Ssaabasajja Kabaka akyaliko mitala w'amayanja ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ensonga ey'okulaba abasawo. Omuganda agamba nti ow'entanda entono y'asooka okusumulula. Ssebo Chairman okuyozaayoza n'omukyala olw'okutuuka ku kkula lino, era kadde wa Ssaabasumba